Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Njagala okutuusa okusima kwange abantu abanyanguyiza omulimu gwange guno nti kati muyina WhatsApp omulimu mugwanguya nti bwoweereza ku WhatsApp eddoboozi bwe ndifuna nyanguyirwa okukubira nenkuddamu mangu. Bwoweereza ku WhatsApp kasita oyogera nga byogera nga tubiwulira twanguyirwa mangu wano okukwasaganya. Era n'olunaku lwaleero mukyala weereza ka WhatsApp ke kano era naye tujja kumufuna mpola katumuwulirize then tubeko kyetukola ng'abantu bamanyi muli bagezi nnyo. Mali nsaba kunyambako oyo mwana yafuna obulwadde it's now 6 years amaze emyaka 6 nga bumuluma omukutandika yatandika nga kano kasikini gye tuyina mu ngalo nga kavaako n'afuna sikini endala kati omukutandika ffe twali nga tumanyi maybe ayina kabootongo ne tumutwala wa senga waffe senga n'atugamba ngo ayinza okuba nga ayina kabootongo naye n'atugamba sibitegedde naye ayinza okuba nga ayina kati n'atugamba eddagala ne tunoga eddagala lya kabootongo ne tubeera nga tumuwa naye nga tekuli improvement kati bwe twamala ne tumutwala mu ddwaliro ne bamukebera nga tebalina kye balaba katwamutwala mu ddwaliro waffe nga lya health center lya gavumenti nga batugamba tebalaba bulwadde kati bwe bavaayo ne bamuleeta eno balala ne bakola kinga kuba nabasikini era still ne bamukebera nga tebalina kye balaba kati bwe bamala ne batugamba tebagenda asobola kumuwa eddagala kubanga tebalina endwadde gye balaba ne batugamba tunonye eddagala egganda era twagezaako ne tutambulako ne tunonye eddagala egganda oli eyatuwa eddagala n'atugamba omwana oyo mujja wa mama we ye yakimukola kati nga eddagala lye yakola yateekamu amagi g'omusota kati yesongo atuuka ekiseera sikini nevaayo n'afuna sikini endala nga kitegeeza n'omusota gutuuka ekiseera ne guvaayo that sikini ne gufuna sikini endala ndowooza oluganda lwange oluwulira ojja kunsonyiwako ekyo kati abadde eri baatuwa eddagala nga tubeera nga tumusiga mu ngalo naye ekiseera kyatuuse ku luno nga boobirabye kati ne byeyongera n'afuna n'amabwa kati bwe bamuzizaayo mu ddwaliro era sitira omusawo yabagamba tewali kyalaba just n'abagamba ngenda baweereza eddagala erigenda okubikaza naye bwe bamuwa eryo eddagala kubanga bamukuba empiso ne bamuwa na thumb tablets bwe babimuwa bwe yatuuka waka kati ne bitandika kuvaamu omusaayi kati bwe baddayo enkeera n'agamba ngo eddagala balireke n'abagamba eddagala terikola ki teryakoze ku bulwadde terikolako obwo obulwadde n'abagamba bagende bafune eddagala egganda kati awo weetuli bale njagala bawuliriza babbiiti banyambeko nga nawe madamu Rebecca ng'onyambako mukwano nja kusanyuka ng'onkubiddeko mama omukazi omuto naali mbeera naye kati nga bwe twabeera n'abo abaana olwadde kati bakulu kubanga omukulu ali mu senior 5 omulala ali mu senior 3 kati nga bwe tubadde tubeera n'abo abaana nga bonna bali wamu omukazi ali kumpi mu tawuni n'oli mu tawuni baba nga buli muntu ayita ku munne kati abaana bamuwulidde baba balina okugenda kuwa maama bakyale ne bwe tubagaana bagendayo kati nga bagendayo bwe bagendayo maama abawa eddagala ne balireeta waka kati nga ogenda cekinga wansi w'obuliri nga waliwo eddagala ogenda cekingawo nga waliwo eddagala nga tomanya ani yalireese bannange kati bwe twagamba tata waffe n'ababuuza basooka kwegaana n'agamba bagenda bakuba yabakuba ne bamugamba maama waabwe yakola ki alibawo eddagala likole kiribattemu abali eno alina ffe tetumanyi kubanga ye kenyini yabagamba mugenda ligenda ku nsanze kimanyi mugenda alagawa oh no kakati omulwadde ali atya ye omulwadde bato bwali bamutwalako mu ddwaliro ne bigaana kakati muli ludda wa omwana ye ali mu kyalo nze eno Kampala oli eno Kampala wajja kukola bambi
Omwana yasoma. Kati asoma n'ebyo ebiwundu byalina byonna nga bw'obimpeereza wano. Bato bw'asoma ate talina kyakola tasobola kukoza talina kukola ki. Just bakubidde taata we ne taata waffe. Yatutte taata we mu ddwaliro. Taliiyo kati yagenda Indi. Kakati bannange. Taata bamukubidde ku ssomero n'agenda n'amugjayo. Era n'agenda n'amunoonyezako ku ddagala n'addayo ku ssomero bw'atyo. Naye nga mmwe mukikakasa nti oyo step mother wammwe yakola ekyo muganda wammwe? Step mother waffe kubanga naye yayogera n'agamba ayagala taata wammwe ayavuwale. Kwega ssente zonna azimalire kuwona omwana n'eddagala erimuwonya teririiyo. Maama ayubuka ng'omusota omwana ayubuka ng'omusota. Kakati nga biri mu ngalo naye olaba kati byagenze na wano ku nsingo ekubulago mbirabye. Kati eyo taata we gye baamugambira ebyo lwaki tebaamuwa ddagala erimuwonya? Kati bamugamba ng'oyo mukazi yakola eddagala fukosi yalina okukola kumukolera eddagala erimuwona ate yagamba. Kakati lwaki temumwegayirirako? Nkugamba tamwegayirira n'agaana mukazi ono mama w'omwana yakira bibye n'agenda tetumanyi gye yagenda. Baaba omwana n'amulekawo. Ye yagamba ngu tagenda kugamba taata waffe abaana beeyo mukazi kubanga baleeta n'ekitabo yagamba tulisiye kagenda abaleke mu nnyumba ne taata waawe. Bannange kubanga yagamba ngu talina mirembe waka. Kakati eddagala lye banaakugamba onoolitegeera mukwano? Wange ojja kulinoonyerezaako. Onoolitegeera bwe banaalyogera mu Luganda oba tusabe boogere mu lulimi lwammwe? Oli muki? Oli Mukiga. Kale ngenda kubasaba boogere mu Lukiga lw'otegeera tulabe nga tufuna ku ddagala. Bali mixing n'Oluganda nja kunoonya eddagala. Ojja kulinoonya. Kale neeyanziza nnyo okwogerako naawe Aleni. Kati beerako ku radio ate ka program oka recording bambi. Nenda ka recording kubanga ennaku gye mpitamu simanyi sisobola nakukubuulira. Tofaayo kijja kuggwa. Mukama ye mubeezi waffe. Era yakuwona. Amiina gamba nti amiina. Amiina. Nkale babaye. Nkale. All it is a bit of a mechintabuli ky'omuziki akunnyonnyodde bambi kyayitamu muganda we bw'atyo bw'ali. Gwe mugezi wange mwana muwala Mukiga asobola okwogera mu Lukiga nkwegayiridde kinkolere. Mukama abampeera omukisa kankomewo gye mu. Beki nze nna kyembadde nteesa famire eno erina omwana omulwadde terina ngeri gyeyinza kufunamu bulaza w'omukyalo oli oba sisita w'omukyalo oli eyaloga omwana ono kumutuusa ku mbeera bwetyo ne boogera naye ati lisiti ye ne bamusuubiza okubaako ke bamuwa singa anaabayamba n'abakemera oyo omukyala wa gye yajja eddagala oba ddagala kyeyinza okuwonya omwana oyo tekisoboka. Ono muwalina Jemba kansala 22 neeyanziza nnyo mukwano gwange n'ekiteeso ky'omukwano si kibi n'akamu n'akettondo kulemerako. Naye ebiseera ebimu abantu bakola ebintu ebimu nga n'ekivumula takola ki nga takimanyi n'alyoka n'abeetooloolezaawo nga ne bw'akizaayo tamanyi yakola kasasiro we n'amaliriza. So y'ensonga lwaki bali wano Wange jingo batuweereza buterevu n'omusalo batuhabo nga ndikapeeka mami omwana oyo njagala bafune muzikiza bagattemu akanzironziro bamunaazenga bafune ekigaji amazzi gaakyo babire nga bakimusiimula buli awali skinlashers webeeyonoonese kyenkakasa ajja kuba atereera naye oli asobola okukyogeza olw'obusungu nti simanyi kuloga nema middogo basooka balijjemu n'omusalo batuhabo ekapeeka. Oyogedde bulungi mukwano nsaba otuddire mu katono. Mami omwana oyo njagala bafune muzikiza bagattemu akanzironziro bamunaazenga bafune ekigaji amazzi gaakyo babire nga bakimusiimula buli awali skinlashers webeeyonoonese kyenkakasa ajja kuba atereera naye oli asobola okukyogeza olw'obusungu nti simanyi kuloga nema middogo basooka balijjemu n'omusalo batuhabo ekapeeka. Neeyanziza nnyo musawo Robert agambye nti muzikiza akanzironziro n'ekigaji ye aloe vera. So ekigaji ekyo nakyo bakingamba nti kijjanjaba ku mabwako beegata te bw'okinywa nga kiva munda nakyo kiba kirungi nnyo. Neeyanziza. Hello
aho nembeera nga nesonyiwa wo Wange. Madam Becky gyebaleko. Vida radio buli akosa WhatsApp Vida radio emputu tetuyamba. Hello Mami Becky. Sebo kuchinta buli kyomuziki. Hello Sebo Afuna akata dogo. Esebo Akamunazi. Esebo Yandi. Neyanzaza nnyo abakiga munyambeko bannange tugendeko ekanungu bannaye Julia Mpire osirise nedda tosirika bannange obosobola okubyogera mu lukiga nakyo kituyambako kuba omukyalo n'omukiga bambi ebimu abinoonye mu lulimi lwabwe lwe bategeera because ennono zaffe ezimu zaawukana so bw'aba asobola bifuna mu lulimi lwabwe nze kyempita tugeze olweza nze mu Luganda ndutegeera nti olweza naye ewaabwe balina ate ekigambo bwe bakiyita bwe tugamba nti engabo ya kabaka ffe tugiyita ngabo ya kabaka naye mu Lukiga balina bwe bakiyita byebimu naye oli aba akitegeera mangu singa oba okyogedde mu lulimi lwabwe. Wange Emma gwogamba otya? Beki mu byonna byonna ono sasa Emma timu kanyampisa mu byonna byonna tusooke tufune ekyokuyiga bane tuleme kukola mpalana nga tuziteeka ku baana. Kati totuyambye twagala ddagala eyo emboozi tetujagala kati tetuddamu ebyo twagala ddagala tuyambe omwana. Thank you Sensalo. Emma tokoze bubi. Hello Becky. Yes my dear. Wasivota. Nasiba kurungi nonga wasivota njabiga Nyawo shaniyo kongogo micheki kumugambira. Nanyonjo wakano ngukonke ugombazo kubara mugambire naza gugura okwe Kampala uitege bisiti biriyo. Okay. Chonchona ni mugambo kuba bimugambira byona agenda kuyo karule kale igwe hariyo mukazi ari kubana aguze mbazi yabigure byona agende nabyo konko bisiti biriyo. Oh. Kale Becky. Neyanzaza nti ebintu bibakugamba bigule ne Kampala ewammwe kanungu tebiriyo ekyo kyonkitegedde neyanzaza. Hello Hello. Wange munange. Mwanyina zogamba otya? Sirina bigambo nasigaza kuuma figa. Kirungi ddala ekyo. Alhamdulillah. Ono mukwano gwo bakikakase. Esebo. President wa Uganda Media Callers Network. Banyina faaba magezi gembawa. Esebo. Nga tukwasa ddogo. Badde nsaba tugende mu malwaliro ga government. Basooke beekebejja omwana. Bamugyeyo kanungu. Bamugyeyo kanungu eyo musakala wansi eyo. Bamuleete no mu kibuga bamwekebejje bulungi ddala. Bafune omusawo omutuufu. Bazuule ekituufu ekyemuluba. Neyanziza nnyo bakikakase. Hello. Sebo. Webale kuweereza Becky. Webale kunkubirako. Amanya nze omuyimbiraga wakise ndi Kanyanda wano. Kakatika omukyalo oyo kanjogere mu Lunyankola ntegeere bulungi. Amina. Mukyala we amagezi genkubaasa kuesaaha eki obone ogw'omwato gukumeraga nti y'omuti ogusorome ogwanike ogufuute gurugemu esaana ekyo buli kuba nooza kunaabisa omwana ogwe osukeyo esaana egy'amiizi omwana naaza kubajje webale kuweereza Becky. Nze mbaagala omanyi omuntu bweyogera mu lulimi lwe alutegeera mangu okusinga bw'onoyogera mu lwange olujja okumutawaanya okuvuunula. Hello. Rebecca Jingo wale kutuweereza mukwano. Ennyabo. Nze Mario ne wankulukuku. Ennyabo. Omange nange mbadde nsaba onyambe. Sooka otuleke katusooke Aleni ono tumumalirize. Bwe tunamaliza Aleni tujja kujja gy'oli. Olidde maama neeyanziza. Wange mukwano. Nasiba kurungi. Vida radio. Hello. Hello. Yes my dear. Kajimuje yalina. Kale mukwano. Kakati amage. Ennyabo. Akwata ensanda gw'omukeeke enkadde. Ogutakyakola agwoke. Ng'omwana oyo waali nga bava eggalidde agwoke nga omukka guli eyugumukira. Baba balina n'ebibajjo by'omuwafu abisekule babifumbe bamuwaanyweko. Okay. Ajja kuba ng'atereera mukwano. Nkale neeyanziza munange. Hello. Hello. Ani akutte mu ssimu y'oyo. Hello. Hello Becky. Wange. Ono oyogera ne boogere watu. Omukyalo oyo nze amagezi ge mmuwa.
addire kuva oluganda ba famire ye bwamanyi nfanfe ewa atasobola muvaamu amukeme bulungi asobole okuba nga asobola obakwasaganya n'oli omukyala ayakola ekintu ekyo kiba bw'amala omuzuula kijja bukwanguwa nnyo okuzuula eddagala erinasobola okuwonyezebwa omwana oyo. Neeyanzeza nnyo taata naye nga okutereezaamuko kambabuulireko ekyo nakyo kiyinza okwogerwa omuntu kubanga yali ayagala kwogera ekibanyumira naye nga amazima ga Katonda ng'obulwadde buli mu mubiri gwa mwana. Tulinamu ebirwadde bye tufuna nga biri mu musaayi nga just bwe bakebera obukebezaawo fwa bisobola okulema okufunika naye ate nga bw'okitwala mu bakugu basobola okukikebera ne bakola ki ne bakiraba. Okweyubula ng'omusota amabwago geeyubula buli lwe bagakaddiwa nga munda tegawonye geeyubula ne gakomawo kitegeeza tulina kujjanjaba okuva munda ne kungulu. Olina oli ayinza obbeekalizaako nti ye yekka yasobola okukivumula ku ddiiru ki waggulu waamumanyi ekyo mukyemalireyo. Hello sorry munnanga wange ka network kakutawaanyizaamu mukwano ninye niwagira John owarwa mate omutwe gw'oburwire bambe kongani muragirira ngu aza wa Pastor James Labere naza kumuyamba kubakiriza bingi konkana ashasha nawe mwebale kuhereza webale okuwuliriza mukwano gwange mbaagala nnyo wemwogera mu lulimi olwo kuba nze nyinza obutabitegeera naye ye nnyini waabyo abeera abitegedde. Mukwano Assalamu alaikum. Alaikum salam. Mbadde nsaba kuwabulamuko. Yes. Omukyalo omu agambye mbu omubazi tuguriyo nabo kuba nemba mutakumawo kuba kugwetwa mu Luganda. Okay. Nobasa gufuna buri hamwe hona horukuza buri hamwe rwaguriyo. So nani ntesa ndi kugamba waba nobasa kuzaho obunyaruguru okafuna enyanja ei bari kweta nyanja ibiri oyihemu amizi gayo oza nibabasa kuza hagati y'enyanja bakufunira hamizi. You can pay someone akufunira hamizi make otabiremu tuke omwana ogwo munabiseho nojja kungambira nsibeje tusibeje mama neyanziza mukwano nze am happy. I am blessed. I am happy. Mwogererwe wamwe. Rebecca Jingo nakuramusyaho oguni immaculate nanyenjo wa Kanungu konkanyo amagezi gana nempo mu isichogwe ogo mwana yakamwihire yamuleta okuno kuba owitu Kanungu nekyaro nibaza no kumuragirira nibaza tarajibone amagwaliro gogo nkanozo ni bamukeberani bajangwe ngwara ati bari kuzireba kandi ziriho mweno mwana yakamulesire kuno Kampala abanza yagizeho yamujanjabira kunuya nigo bambi magezi ginane mwana kwa krogo ni immaculate mu Rwanga. Thank you so much mukwano gwanga yali mu Rwanga akugambye nti Kanungu wala nnyo ategalabika n'amaliro gayo tegasobola kebera mwana one galabe kirwadde kituufu mumulete Kampala. Thank you. I'm happy. You people, thank you. Bwe mwogera mu lulimi olwo abagenda kulutegeera bulungi nnyo. Hello. Ni ono nusi Mande. Mande yamanyi okubeera mu background ng'ayomba n'abantu. Mumpe ebidomola byange, mpe gaali yange. Kati Mande abadde akubye. Mande envaako ojja kukubedda mu kagwiro ku lunch. Hello. Omulungi wange. Sorry munnange. Wange lavo. Omwana oyo amufunira otungo mpulira afunira amaduudu agenda duse kulyamu ettaka ly'ekitwe ekikulufu ennyabo agenda musaaba omubiri gwonna naye bannange bakasomba ddogo tulabye nabo owange ate newajja mbadde njagala kuse ku ddagala eryo kyafaayo ekyokufaananga kamuje naye ng'ateredde tuddiremu munyalwanda asokose ki amaduudu abisekule nabadde namugambye afune n'akaddo kali awo bakayita akamazi ga mukulu abifunde nga taddemu ekiwankulata abituulemu owajjo okay n'enkutukako banaasuulamu amawago agawansi ajja kuba awonye munda n'okunywako ng'anywako kati noona akozesa olutungotungo asobole okukozesa omubiri ogwo okuyubuka abe ng'amunaaza ku ddagala eryo amala amukuba eriyo eddagala ly'eggambye amaduudu n'olutungotungo ng'asekuliddemu ettaka ly'ekiswa beekuuba omubiri gwonna
Bulira agenda okuvaako ebintu ebyo. Ng'ateredde. Tafaayo kufaanana bulala. Tafaayo kufaanana nga kiswa. Ye ekuuba anoonya bulamu. Oba baseka baseke naye nga ye ateredde. Amiina. Era bakasoma eddogo be banaamanya ebyabwe kuba be babisomba. Otungotungo oluganda bitungula nga bigenda. Ye maama. Amatutu bituntu be nga byeyongerayo. Kabireeta y'anaamanya. Mpulira maama. Kale swete ne yansisa mnango Mnyarwanda wo mubulo bwate bwagambye ngawuliriza beta fame chintabuli ky'omuziki Wange mukwano. Hello. Wange mnange. Omukyalo oyo mugambi. Anoonye eryanda erivudde ku nyumba eyagiramu omuntu. Bimugambe mu lulimi lwo. Mbwena aronde nteekale ereruga hanze yahirremu omuntu. Ali sekule ate mama zutagente agume namusiiga ahali mubiri gono gubeere gugize gusisikire ne yanzizanya omukwano awuliriza beta fame chintabuli ky'omuziki era amazima oli Katonda weewuunyisa kubanga munange ebitasoboka eri abaana b'abantu ate gwe Katonda waffe obisobola era osobola okubikwasaganya. Tukyali ku Aleni tugezaako okumweddagala ku lwa muganda we asobola yogera mu lulimi lwo Olukiga. Abakiga ate muteese nnyo kubanga eddagala mulimanyi naye ate bonna olyogera mu Luganda liyinza okumulema okutegeera naye nga n'Oluganda asabye nti nalwo ajja kusobola okubinoonya. Bali kutuweereza mukwano afune akatta ddogo ateekemu ebikola by'olugero ateekemu omwetango ebbombo n'olweza abiyenge omwana oyo amutuuzemu amalumu naaza bw'aba amaze akwate ebbaafu eyo gy'amunaalizaamu abibundula ati mu luwoko abibikke mu luwoko n'ebbaafu agirekeyo akomewo ewaka agule akazigo ke bayita tiki top agenda kafumba kajje bulungi nnyo amala akajjewo bw'akajjako ku kyoto n'akawumuza wansi agenda kwokya ekyo ekyeyubululiro ky'omusota akyokye kifuuke ensaano ateekemu akanzironziro abiteeke mu bizigo ebyo bigenda babyekutte beki by'abaamusiiga nkulayirira agenda wonaza Nanyonjo Ruth e Dubai enneyanzizanya mukwano Nanyonjo Ruth e Dubai nti ebyo byeyubula ng'omusota byoteka mu kazigo kali aka tip top ng'omaze okukafumba jjukira oba obikolamu ensaano singa oba obifunyeeko naye ate toli naye kitegeeza olina kukikola nga oli naye yensonga lwaki oli mukwano gwe yakugambye nti mujjeeyo e Kannungu ajje ne Kampala tusobole kola nga tukozesa ebintu bya mirundi ebiri ddwaliro ne bino ebirala. Madamu Becky we bali kuweereza nze ngamba ono omukyala akole bw'ati afune doodo y'amahwa agifuute abeera agume n'asiiga nkayi agume n'asiigaho ahagwire girogo niri kugenda afune doodo y'amawa gyaba nga abaamusiiganga kale munaida yanzizanyo neyanzege olabwadde bonabona n'Oluganda singa bayogedde dda mu lulimi lw'ewammwe singa twabitegedde dda Mukyabiki nkulamusizza ye mami nze saala ekyenyongera mama nyewe omukazi ogwo ekindi wenda kumugambira enyabo nangwa obulogo buliho abantu nibatuloga konka nyewe yino nalaleebireho tindaze kugira nti eyi yakiire ninza kwamulangira konka ninyenda ngu alonde amalwaliro amahango agalakebera gye gakakebera naza kukira abokwali nalaleebireho alyaso yazo mu malwaliro yakira. Mukyabeki kwagala nnyo enne yansizanya mukwano gwange era nga nsubira nti Allen bibwogedde byo obitegedde no shaki kategeteeka mbolije ate ogwo omukazi okwo hari kano hare aize kunu Kampala tukoko aize omu marwara ga kunu Kampala abokuvuuka hari munonga konka yeija kunu bamucekinga gye aza bamurekeraho ku abantu b'abanyankoreka abe ebibazibazi bitarimu ebibazibazi by'abagana maano bwenyini bakunda ebintu by'okurogana bambesha omukazi ogwo arekeraho kukora ki kuza mu bintu by'okurogaroga ninye mugume Frank ebaye kuhereza kikazi neyansazanya mukwana mugume Frank akagabagamba ebintu by'abaganda birimu eddogo lingi nnyo birimu n'obutwa. Oh my God, Wange munange. Becky we bale kuweereza nziza ne kabaragala kanjogera Olukiga ategeere nanye nenduga Kannungu. Konke kyayine nakologo omukyala yaja ngo bakakwata amawuli genjoka nigo bamurogise.
agende aronde omwina gwena in fact ekirabase kumukolera aronde ekishushu ky'enjoka yaheza kweshula enjoka ekishushu akiyeho akyose akolemu akasaano then akwate amajuta g'omwana gali kwesiiga ateme gyosano y'ekishushu ky'enjoka then agume naasiiga omwana nikyo kiramukize ab'okugira ngu enjoka amahuri gakagali ag'enjoka bakamurogera omu njoka so mbwenu baronde ekyo kishushu ekyerikweshuraho bakyose bakolemu akasaano baiza kolemu akasaano akateeka omu majuta agume naasiiga omwana naaza kutereera omu naku nk'ishatu naaza kushobora kuteerera esimu kandi akugambire. I just love you. Bambi tuddiremu kubaate kati gwe olabika oli bwayo nnyo. Luga kanungu konke kyalina nakologa omukyala yaja ngo bakakwata amahuli g'enjoka nigwo bamurogise agende aronde omwina gwena in fact ekirabase kumukolera aronde ekishushu ky'enjoka yaheza kweshula enjoka ekishushu akiyeho akyose akolemu akasaano then akwate amajuta g'omwana gali kwesiiga ateme gyosano y'ekishushu ky'enjoka then agume naasiiga omwana nikyo kiramukize ab'okugira ngu enjoka amahuri gakagali ag'enjoka bakamurogera omu njoka so mbwenu baronde ekyo kishushu ekyerikweshuraho bakyose bakolemu